Entiisa ebuutikidde abatuuze b'oku kyalo Bugabe e Kiboga omuzigu bw'amenya ennyumba n'atuga omwana omuto n'amutta. Atiddwa Douglas Kyeswa emyaka 5 nga muzzukulu wa Nnaalongo Nantale Suzani. Bino bibaddewo mu kiro obudde nga bukya. Omuzigu Abasanze beebase olwo n'atuga omwana ono n'amutta n'oluvannyuma n'alumba omulala ng'ono yakubye enduulu. Omuntu azze n'ayingira n'atuga omwana abadde akutuga n'owookubiri. Bwe bakuba enduulu n'afuluma n'adduka. Abadde asula n'omwana ono Nannyunja Veronica annyonnyodde nga bwe bibadde. Agenze okukyuka emabega mu Omusajja ne tuyita mu matuga mama jangu nga naye ali mukuba enduulu. Nensiruka mu nnyumba n'omuwala omulala okukwata ku ddaaga nga ndanga yafudde nga bamusibye essuuka mu mulago. Mama. Abatuuze balaze obweraliikirivu olw'ettemu erisusse mu kitundu kyabwe era ne basaba bekikwatako okubayamba. Wakati ekikolwa kino kye bakoze eky'okuyingirira amaka gano ku makya ssaawa 12 ekitundu naye abantu bamaze okugolokoka ekivumirira kikolwa kibi era nsaba gavumenti tuyambe yongeremu amaanyi esobole okutukuuma obulungi. Abatemu tuli bubi tukoze babanze eno abaana tugenda bagomba tulina abantu abakulu bajja kutumalawo. Tukubidde osi atuukiddewo mangu n'atuyambako mu kukola okunoonyereza naye tusaba Katonda atuyambe tulabike nti omukyamu tumutegeera. Poliisi ereese embwenkonzi y'olusu kyokka amyuka anoonyereza ku buzibu bw'emisango Katumba Hassani asoose kwogerako n'abatuuze bano. Wabangawo obuzibu ne mutegeera nti omuntu bamutidde wano temutuukawo kasita mukakasa nti temukyasobola kumutaasa afudde. Embwa ezudde Godi Sensalire era poliisi emukutte agiyambeko mu kunoonyereza. Wabaddewo okwezooba wakati wa poliisi n'abatuuze nga poliisi ewaliziddwa okukuba amasasi mu bbanga olw'abatuuze abadde baagala okutta Godi gwe bateebereza okwenyigira mu butemu buno. Omulambo gw'omwana guggiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Kiboga okwongera okwekebejjebwa. Jjajja w'omugenzi oluvannyuma annyonnyodde ku butakkaanya bw'alina n'omukwate. Kubanga yaŋŋamba ng'obadde tokimanyi nti napangisa nadda ŋŋenda kuviira namuga ogenda kuviira nga tonsasudde. Naŋŋamba ye ŋŋenda kuviira napangisa nadda ate gw'olimu enzita mmeka. N'abatuuze ku kyalo Kindeke ekisangibwa mu ggombolola y'e Kapeeka mu disitulikiti y'e Kiboga baguddemu ekikangabwa abafamire bwe bassa omusajja ategerekeseko erya Brown ng'azze okubanja. Wali eri abapoliisi bambuuzizza nti olagawa nti ngenda kubanja ssente zange. Era naddamu nayogera n'ekigambo n'agamba nnyinza okufa kuba ssente zange bazinyima okuva ku luli. Yajja kukola bukozi naye bamukubye ne bamutta abalaalo bamukubidde ku kiraalo kyabwe. Abatuuze bategeezezza bwe bati ku ttemu lino. Kuba kati kuno ku kyalo twakafiirwako abasajja 4 era nga bajja buzi kukola naye nga tebalina mayitire. Gavumenti tugisaba twongere ku bukuumi. Tutuuseko mu maka gaagwe bateebereza okutta Brown mukazi we n'abyegaana. Ssemugabi yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.